Obwedda ndaba show ya Mickey. Agakatonda mugulu simanyi oba kyendaba naawe kyolaba. Ekyomulangira munanga ate Suuna wali ku show ya Mickey Wine actually ng'ali mu kuyimbiramuko kavaasi wali munanga ate omukulu Bobi Wine ne King Saha nga batutte wali munnange naye muganda wange akatambi koogeza abantu obwama munnange abantu obwama bingi nnyo byengenda okubeera nga nkuyitayitiramuko mu maaso awo kosaate omuyimbi munnange ate Palaso nabyo ngenda kubeera nga njija nabyo abadde n'obubaka bw'abadde akakasa wali munanga ate ku King Saha maaso awo kakasa nti osubscribinga kosaate n'okulayikinga video bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi kansuka munanga ate nkutegeeze ku katambi kano ak'omulangira munanga ate Suuna esaidi eno akatambi kano katuledinze nnyo nga bw'okiwulya munnange actually buli muntu munnange alina munanga ate endaba ye gwe olaba ki ekyabadde munnanga ate mu katambi kano Obwedda ndaba show ya Mickey naye yengwiridde ka video kana akakinsa ebbanjo Suuna abadde ayimbira Bobi Wine naye Saha ndowooza abadde agamba obanka buukire nkatuge mpozi yayimba n'embwa zaabwe zoogera yebbanjulo zadde agamba laba uno mufere Suuna balabira ddala akatwa Suuna abadde alabikira ddala ng'obutwa naye mugezi adduseewo mangu bingi nnyo bibadde bitambula awo anti King Saha bannange oh my god sigenda kubeera nga njogera bingi gw'omulangira Suuna weebaze Bobi Wine era omwagala ennyo kubanga olunaku lw'ejjo ate nze ku kye nalabye ye King Saha yabadde abulako katono okuviira mu ŋŋumi akuwuttula ogweri nalabye bannange King Saha eriiso obwedda lyatunuuliza kamulangira Suuna ng'agamba oba kati kano keekyangira kiwano eno omanye mugenda ne mukola ebintu byammwe ne mugwa mu malebe ne mugwa gye batabayise okitegeera ebintu tebikwatako bali wabavumaavuma dda obeereetamu ate jjukira waliyo bali abasajja abaddala kati nga King Saha era obwedda yatunuza buso era gwe yakutaasizza Bobi taba kuba pulezidenti w'abantu wabadde ojja awulira ŋŋumi ku luba King Saha obwedda wakatunulya bwati bwalumemba kanikana akasajja kano osi Suuna wayise ku lugwanyu era okuva n'olunaku lw'ejjo we wawonedde awo weebaze nnyo pulezidenti w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okubeererawo kuba ye King Saha yabadde agenda kuwumiza ye yabadde agenda kuwuttula ku ngeri gye nnalabye akutunuuliramu nkugambye si byangu n'akamu munnanga ate ebibadde bitambula mu katambi ako jjukira nti nno omukulu Bobi Wine yali wali munnanga ate mu konsati ya muganda we Mickey Wine ku Serena Hotel show eno waliyo ko ne King Saha ndowooza ogezezza ku munnanga ate omulaba nga abadde ayiranidde munnanga ate Bobi Wine so bibadde bitambula awo ku mulangira Suuna nkugambye awo oh my god bikute vibe munnanga ate ku social media ku side yemu nga nkongeddeyoko Palaso avuddeyoko n'awa King Saha drop njukira nti nno King Saha ekivulo kye munnanga ate kyengedde kaakati nno abayimbi munnanga ate ab'enjawulo batandise okuvaayo nga bawa munnanga ate King Saha drop wali erugogo bibadde bitya kansoka mbikuwe munnanga ate mu katambi Chukamu 360 awo ka 360 hey yo what's up everybody Vampita Palaso Saka Free Boss ngamba nga biri mu November King Saha has a day to remember Lugogo Cricket Oval King Saha 21st of November twegweko twesangeyo day in a style Chukamu 360 awo ka 360 hey yo what's up everybody Vampita Palaso Saka Free Boss ngamba nga biri mu November King Saha has a day to remember Lugogo Cricket Oval King Saha 21st of November twegweko twesangeyo day in a style weebityo nno
munnange ate webitambudde esaidi awo ku Palaso ng'akakasa ekivulu kya King Saha ekigenda okubeera wali munnange ate erugogo ekya Siriseekisite. Bwe nti munnange ate bwe nkoze kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.